tewaliwo yali ansinga kuvuga mipiira mikadde. Jono ogenda kunzitamu omuntu nze nkubuulidde ate kati just era nga bw'omanyi ogenda okola ki naye ffe emipiira nga tuvuga gya 3,000 gumanyi omupiira gwe 3,000 gwavuga ne baguddamu ne guvuga gwe n'ogusanga nga guli ku lasiti. At SML News Inside Out your program yo Lucian itwalume ye mannya gange ugikutusako na kolwalero omwezi tuli mu gwa musambu tudduka tunatera okumalako kansubire nti embira gye mutambuliramu yeeyo omugenyi waffe olunaku lwaleero Jeno Bigirwa Jeno atali wa maje naye Jeno owa politics mukulu buza okuwalabi bafa SML News tweyongere tugende mu maaso. Abalabi baffe mwebala emirimu gye mukola, mwebala okutulaba nga bulijjo, mwebala okutubeereramu. Nyongera okubajjukiza nti tulina edduuka eritunda obugoye bw'abaana lye bayita Coco Closet e Nabugabo Street ku kizimbe kye bayita Kosovo. Edduuka namba 11 muyiteeyo mufune obugoye bw'abaana. Era njagala okubategeeza nti munyirize abaana bammwe osobola okulabika obulungi mu society. Coco Closet. Wow. Yes. Babalinze era bakola ne delivery. So akalango ne namba z'amasimu mujja okubanga mukalaba ku screen yawo. Nga tukyali awo. Abatu following and ba subscribers baffe aba YouTube ku SML News. Balaba era balaga nti baffe ba following. Yolwa leero kituleese wano nti genda mu maaso tubeere nga tusoma comments ez'abo abatulaba. Naye yasinze okunsesa ogimanyi. Waliwo wano Fatia. Fatia yagambye Bigirwa mwabanoonya entalo muyanga bw'okola naye obukongovule n'omugongo ng'akyabirina nga tegwe by'okaaba. Ate kunoonya ntalo kutya muyanga tali mu bintu byakusika muggwa. Muntu wa government, muntu we NRM, muntu wa PLU. Kati ate banamukubadde. Takolangako mu government nti baba namusaba sente nti oba yabba sente z'omuwi w'omusolo. Okitegedde musajja wattu naye yeeyiiza mu mpolampola bw'atyo. Kakati ate nze ffe twagala government eveeko. Muli bayiribi. Ffe tuli bayiribi ba byabufuzi. Kati ebizibu bye tufuna tebyenkanankana na byafuna. Okitegedde? Bamuffe balinga. Ye tasobola wadde okondebwako wadde okujjako ng'asanze waliwo endirimbo egenda mu maaso n'agigwamu n'agwa mu tiyagaasi oba n'agwa mu beekalakaasi. Ne bagamba obusajja buubuno. Okiwulidde? Awatali ekyo tewali kiyinza mukoonako. Obukongovule naye kati buli butya kuba? Obukongovule nkyabujjanjaba, kigere kikyantawaanya sinakizza mu ngatto era abasawo bangambye nsooke nkireke okukiza mu ngatto era kati nkyatambulira mu mbeera eno. Fatia owulidde ensonga lwaki Jeno Bigirwa bamuyiribira buli kadde baba bamubonyaabonya lwakuba ye muyiribi wa byabukulembeze. Mbw ate Simon Muyanga Lutaaya ye muntu wa mirembe ali mu PLU n'abeera ne mu NRM ali mu ruling party gyakubiramu omupiira gwe. Sigamba nti wa mirembe wabula yaonafuwa omutima n'apondooka nadduka okuva mu opposition olutalo n'aluvaamu nadda eri oludda olufuga. Then Mugisha Victor n'agamba Bigirwa is a man with a vision. Agambye Jeno Kemigisha webale kumpa maanyi ago n'okumpa vibe eyo nsiimidde ddala ebigambo by'oyogedde. Then yagambye nti mugamba nti Bigirwa we Busoga naye mumwesibako Munyoro waffe and we are proud of him. Bunyoro yenna nnyini Busoga. Obadde tokimanyi ekyo? Bunyoro yenna nnyini Busoga era awatali Bunyoro Busoga teyimirirawo. In terms of leadership, in terms of ebika, Bunyoro ye jjajja wa Busoga. N'olw'ensonga eyo
ffe twava Bunyoro. So mutuufu. Mutuufu naye ffe twava Bunyoro era ffe bazukulu ffe bajjajja ba Busoga. Abanyoro bajjajja ba Busoga. Yes. Ate Buganda teriimu. Buganda, actually Buganda, omanyi Bunyoro Kingdom yali y'amaanyi nnyo, yali egenda paka Cameroon. Bunyoro kitala ngesala mu busazi awo nawunange kuba paka West Africa, naye abazungu bagenda bagitema nesigazaawo akakantu. Nange ndi oyo ndi Musoga. Oli Musoga? Goli muzukulu wange. Musoga w'Ekamuli Kasambira. Goli muzukulu wange. Then Shakira Nganda just yebaziza nagamba thank you General Bigirwa. Shakira webale nnyo, webale ddala okumpa ebimuli byange, nange ndi musanyufu ku nsonga eyo era nsaba oleme butajja okwo. Bigirwa ng'akulaba eriiso kyabika yali akutunuulira mu ngeri egamba nti oba yali ayagala kuwakanya. Kyabika nenge gira kutunuuliramu awo anti mumanyi okwekuba amaaso gammwe mwe bajjeno ne Simon jeno ne Simon bintu byammwe byambirigo. Simon talina kyatugamba. Then Joseph mulaba n'agamba Jeno Bigirwa Moses bannange nateekawo obuseko nga bungi. Kyabika kamunyumira. Ebigambo byetwogera byamunyumira era tumwebaza obuwagizi bwe. Bwettu tutambula mpola mpola. Then Kimless Music n'agamba nti the interview is the best one. Kisi kyangu nno ssebo abantu okwapreciatinga waakwa ono w'okwogera si kyangu era we don't take you for granted for sure. Bateekamu kaddata kaabwe bambi. We don't take you for granted. Bintu si byangu bino nze mbimanyi. Subscription ndaba abantu batandise okuwera mpola mpola bawulira. Okukola ki? Mwebale okutubeereramu, mwebale okutuwagira. Nange wange ku mukutu gwa Jeno Bigirwa Moses mugulabe ng'emulaba emikutu emirala. Then ono n'agamba nti Mr. Lutaya slowly bringing this man we work from PLU. Nti ayagala anfunze. Obwongo bw'olina antwale mu weetaaga. Jeno Muhoozi taneetaaga olw'ensonga ye yakwatadde ekintu akirina mu ngalo mu ndaba ye y'ebintu. Ayinza okuba obwadvisor mu ndaba ye y'ebintu ndaba nga ye alaba nga yakikwata kyova olaba takyetaaga nnyo bantu balala. Akwetaaga kakati ye kyogamba tatulaba atulaba naye ali bize mu mirimu gy'amagye. Si gy'amagye gyokka ne special operations nanti kati ye muwabuzi advisor ku nsonga ezo. Special operations. On special operations. Okay. Kati emirimu akola mingi naye kati ono yavaayo nga wali wa PLU n'agamba Jeno Bigirwa ono tumutwale ewaffe asobola otukolera. Munkubire ku masimu tujja kwogera. Bwe bityo mpola mpola ono n'agamba nti Jeno Bigirwa Moses well spoken tegeeza nti ayogera bulungi mulambulukufu mu nsonga ze. Tetwagala nnyo okulimba ggwanga. Bamuyita Sarah Namukasa. Yes. Tetwagala nnyo okulimba ggwanga, ffe twagala nnyo okukola ki? Okwogera facts. Tutuula ku mazima. We talk things that are factual. Ziri tufuula ab'eddembe. Kyo kituufu nno. Bwe tutambula mpola mpola. PLU singa obungi basiima empeerezaayo. Era ono n'agamba nti Jeno Bigirwa lwaki temumutuwaamu emirundi ng'ebiri at least mu week. Naye era kye tukola wano. Tukikola. Nakyabika baagala okweyongeza buli oli ku screen za SML. Ate content ajja kunzigwamu. N'eri ku channel ya Bigirwa Moses. Owulidde. Anti baagala bakukamule paka lwenzigwamu bakasuke wali. Nabadde mpita awo mu comment section awo oli n'agamba Jeno Bigirwa nga mumubuuze nnyo ndaba ne akyusa n'okukyuka nedda mumwemu ka break awo. Badde batuufu. Anti nange kati saa zino program zigenda kyukamu akatonotono nga tubawamu ka break awo then tulyoka tukola bino ne tudda ne tuba kuba bupya. Kituufu. Tuli mu kubitereeza mpola mpola.
tuyiseekaawo bwe tutyo ku YouTube mpola mpola nga tukyali ku ebyo yabaddeyo okulonda kw'abannabakyala mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Ebyagenze mu maaso nalabye nti eriyo n'abasajja abatuuse okwambala gomesi n'amasikaati ne blouse ne bagenda okusimba ku layini ez'abalonzi nga tebatukana kukola ki kulonda kuba bo si bakyala. Simanyi oba ewo yatuuseyo ensonga eyo. Complaint eyo tetwagifunye ffe wali eruwafu naye ng'era obuvuyovuyo bwabaddeyo naye kandidate omutuufu yawangudde. Omutuufu abantu gwe babaddeko kati bakandidate bano ekisooka ab'abakyala babadde basetinga peesi y'abasentebe. Kati buli kandidate wa ssentebe yabadde alina omukyala gwawagira. Badde beesimbyeyo basing on different camps ez'abachairman okitegeera. Kakati buli chairman ng'alina okusala amagezi n'obwezingire okulaba nti kandidate waayitamu kuba ke kamu ku bubonero obulaga nti gwonna owangula oba tosobola. Olina amaanyi oba tolina. So njala okuyozayoza bannabakyala mwenna abalondeddwa bufuuke babuvunaanyizibwa mu society. Mugaidinge bakyala bannammwe mubuulire abakyala naddala ku saidi y'obufumbo. Abakyala baleme kulowooza nti okunoba ye solution. Bawe babba baabwe ebitiibwa bakole ekyetaagisa okulabika nti banyweza amaka. Amaka amanywevu y'entandikwa y'enkulaakulana mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. So muteekinga obuvunaanyizibwa bwammwe mulobinge programu za gavumenti. Gavumenti erina programu nyingi ezolekedde abakyala okwesitula. Temuzirekera bantu sekinnoomu. N'abakyala baba bakulonze ng'oli wa opposition todda mu ebyo mbu oli wa opposition tewenyigire mu programu za gavumenti. Gavumenti nabo bamulonze kyakolera abantu. Genda osake byosase oba osase gomesi oba osase bya bulimi oba osase sente za buliwo kikole okireetera abakyala basobole okukola ki okwekulaakulanya okuganyulwa. Nga tukyali awo nti kana akalulu saa zino ke bamaze okulondako abannabakyala ke katukulembera okutuuka mu kabassentebe b'ebyalo ba chairman LC 1. Palamenti yabadde kukubirizibwa olunaku lw'ejjo. Prime Minister Mama Nabbanja n'avaayo n'agamba nti tuli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi. Lwaki tekibeera nti tukikola okulongoosa eggwanga okukirininga up. Yabona bino byayimiriza nti amamotoka takisi simanya baasi simanya boda boda simanya bugaali bayimirire for some hours olunaku olw'omukaaga olusembayo mu mwezi tukole bulungi bwansi tukirininge okwetoloola eggwanga. Ogwo omulamwa nga bwolina gaago ezirabira ewala ogulaba oti oli ogutwala mu ngeri ki mu perspective. Ekisooka kyakuza buvunaanyizibwa eri abantu babeere responsible ku nsonga zaabwe ezisookerwako. Era abantu bano tebagandangako kubeera kutekinga responsibility ku level ya wansi. Problemu eriwo eriyemu. Problemu eri ku enkozesa ya ssente waggulu. Enkozesa ya ssente waggulu. Abakulembeze abali waggulu engeri gye bakozesaamu ssente eza gavumenti. Extravagance Prime Minister's Office, extravagance ba minister, extravagance kubanga ba minister almost buli motoka efuluma ye ne bamugulira endala. Buli motoka efuluma. Japan kasekola Land Cruiser endala nga ye minister bamugulira eyo. Nga neri gyabaddemu teyina ke yabaddeko naka ng'ekyali mpya nga kwegamba nga teyina kye yabaddeko n'ekimu. Ezo ezimu ku immunities ze balina. Okiwulidde kati ffe tuvuga emmotoka n'ovuga emmotoka yo myaka 10 oli ku mmotoka emu naye oli obulamu ne butambula. Naye kakati bo baminisita balinga abatugamba nti bo bakamango
ate ng'emmotoka teriemu okiwulidde tambula n'emmotoka nga ttaano ne bamuwa zi pick-up ezimukuuma n'olaba nga mpya kaveera Toyota Land Cruiser pick-up Hilux ya $350,000 naye nga ayina ezo naye nga neziri ezibadde zimukuuma nazo mpya nzibu oba emirimu gye bakola gy'amaanyi ate giriruddawa tebali mu field sofa minisita nammere ne minisita balamu bebabeera mu field era bebeetaaga emmotoka empya kati abalala bali mu kunywa kacaayi abalala b'e Kampala kati gwe minisita wa agriculture omumanyi minisita wa agriculture abeewamwe bamumanyi abewaffe tebamumanyi kakati kati ekimuweesa Land Cruiser empya kiki kuva mu constituency wuuyo eri ekazo kujja Kampala kati extravagance eyo yereetera abantu wansi eno okulira kisinga ne bagamba ebintu by'eggwanga byatutama sente balyandye kati olwaleero bw'ogamba abantu basondere na mmere emmotoka bagigula basobola n'omugulira hama kituufu abalaga nti akola bw'obagamba nti balamu talina mmotoka kati tumugulire mu wiiki emu Land Cruiser oba ogiina nene kubanga abantu balaba effort gy'oteekamu mu kubatereereza obuweereza wansi ekyoyagala nti guno omulamwa gwa prime minister gugenda tutereeza eno wansi omulamwa gwe gwali badde mulungi naye abantu bakoowu kuba nalowoozezaamu nga takisi teziritambula baasi teziritambula boda teziritambula obugaali kati wembeera n'omulwadde of course those are exceptional cases baba bakikoze bwe batyo those are exceptional cases naye katukiwe entandikwa ebbanga lyonna entandikwa teba nyangu efuna criticism y'amaanyi katukiwe entandikwa tulabe oba kinaakola amakulu naye obuzibu bwe nkugambidde obusinga amakulu abantu batunuulira obulamu obuli waggulu ne bagamba mu kifo kya ssente ozigulanga mu zi Land Cruiser ez'amaanyi muzituwe eno wansi muzireete eno wansi tugaziye obuweereza okitegeera naye ssebo mweyo embeera efaanagana bwetyo abantu era kibooke mpozi nga tteeka lyennyini public policy naye obuzibu teyinza kukola nga public policy kuba teriiko tteeka it is just an opinion of the prime minister kwegamba tekiriko statutory instrument gye yakitaddeko naye waba ayogedde ekigambo nga kitera okubeeramu omuzinzi anti prime minister talina order talina instruments of power zimuwa order kucontrollinga society so kati si omuntu eyalayira ali omu era gwe yaligambye nannyonnyola tuyinza ogamba nti prime minister yakireese naye nga jjajja mwami yamugambye yalina okikola ki jjajja yalina okukiyisa n'agamba n'abasirikale be nti kati order newosanga nti kwali ku northern bypass bayuyeewo tewali etambula wano mu kibuga bayuyeewo tewali etambula naye abantu bagendako era kuvuga muloka zaabwe nange kyendi mu kulaba ne boda bajja kinafuye ekyo omuntu ayinza okulya nga wakati alina yadde n'olukumi lw'okulya bamuyisa agenda ategula akantu kati nkeera ku ssomero vidi ntambuza bigere nange nkeera mu kantu nawe okeera mu kantu okatambulira kati kaki kyotugamba tolina kyotugamba naye mu mbeera yonna entandikwa bwetyo bwekola ki bweba accept nti mu ntandikwa wajja kubaawo challenges naye zijja kubeera sorted out bwe tuba tukyali ku ekyo tugenda kyalirako CDF akatonotono lwaki abannayuganda balemerera otegeera nti operations zonna General Muhoozi z'abadde akola abadde azikola nga presidential advisor on special operations bakiteekinga person nti akikolanga CDF akikolanga first son kuba ndaba oli agamba bwe bali mu buyinza asalawo nga bwayagala lwaki ow'amagye akola bino bamuyita politics nti serving general ali mu politics ali mu active politics nga tesimalina okubeera nebeerabira nti oli advisor wa president
Kyaki balitera okulowooza mu ngeri bwetyo? Kakati kyolina ekikulu waliwo kye bayita facts ne wabaawo ne situation. The fact is General Muhoozi munamagye. Yes, munamagye. Yes, ali mu ofiisi era ya commandinga amagye CDF. Okitegedde? That is point number 1. Point number 2, General Muhoozi alina political interest. Ayagala kwesimbawo. Okitegedde? Bw'abeera ne political interest agezezzaako okuzidevelopinga nga yeeyambisa n'ekifo mwakola ki mwali. It is a fact. Ebyo bibiri. Then ekyokusatu kikyoleseeyo. Okiwulidde? Mbadde nkyakuwa nyinza n'okukoma ku ebyo. Kyegamba ebyo biba bimaliriza okabalinga wonna. That is the fact. Okay? Kati what is the ideal situation? Ideal situation yeri ki? Nti munamagye tali supposed kukolayo kya byabufuzi kyonna nga kirina oludda olwekigwa. And in reality byebikolebwa. Kakati ideal, that is the reality. That is the reality now eriwo. The reality is munamagye azanya ebyobufuzi. It is a reality. Amagye azanya ebyobufuzi ebiri partisan. Kwanza mbadde ndowooza nti nga bwali presidential advisor on special operations nti bino byonna abikola lwakuba agwamu eyo category. Nedda ssebo, ffe tuli baana bato embeera tuba tugiraba era tubiraba. So abikola kwetereeza. Operation zonna zakola za byabufuzi. As simple as that. Za byabufuzi era alina political interest. Of course nze nga bigirwa sobola muvunaana kubeera na interest. Kubanga omuntu yenna ategeera naddala oli nga wali ku level y'obwa general oba teweeyagaliza bwa president oba general wa kika ki. Toba general. General Bigirwa. Nga teweeyagaliza bwa president ate oba general wa kika ki. Naye ekikulu kiri nti ogoberedde amateeka. Kyekikulu ekisingayo. So kyakugoberera amateeka kyekikulu. Ogoberedde amateeka. Wekibanga ebyamateeka tebiriiwo, then eggwanga liba ligenze ku mbeera ey'okwetetenkanya. Ate amateeka nd'abantu bwegali kuba abazize emisango abamu babatwala mu kkooti. Amateeka weegali ku misango emirala. Naye ku misango egy'ebyobufuzi n'egy'ettaka. Obufuzi n'ettaka. Mateeka gakola kitono, manafu. Ebyobufuzi bisinga amateeka amaanyi. Okay? Ababbi b'ettaka basinga amateeka amaanyi. Statement eyo gye nosooka ogiddemu abantu bagitegeere bulungi. Ab'ebyobufuzi bannabyabufuzi. Ebyobufuzi bituuka awantu ne bisinga amateeka amaanyi. Kyova olaba bail application eya Oweekitiibwa Dr. Besigye yagaana. Mu mateeka yali eweebwa naye ebyobufuzi ne biginyigiriza. Omusango si gwa treason. Anti kanti kyenkugambye. Treason guliko basobola okuwa bail ku musango munene bweguti. Gwe tolaba nti waliwo n'abaava mu kkomera nga bali ku treason. Ne batabazaayo. Nga baavaayo babawa bail. Kuba gwe nasooka okulaba wano member wa parliament bagenda ojja bati bakamuta ate nadduka ne ba goli ku isolated cases kugambye amateeka bagajiwinga mu kkooti ne gaggwayo. Ne gaggwayo ebyobufuzi ne bitandika ne bigenda mu maaso. Dokita akyaliyo. Ne bawayiso mufumbiro bakyaliyo. Government ye talina so mbadde ne explaininga point yo nga tunaleeta mu point ndala nti beiro y'ebyobufuzi kati ya byabufuzi si y'amateeka yakwogera. Kakati n'ababbi b'amataka buli awali land wrangles wonna ababa babbye ba very powerful okusinga amateeka.
era bamaliriza ettaka balitutte. Kyova olaba bo balwana ne batekinga position, mulwana yafugawo omulwanira yafugawo yamanyani atwala. So kye bayita okutekinga position nti gwoli ku ttaka okubeera ku ttaka wadde ng'aliwo mu bukyamu naye yaba aliwo. So that is it. So Uganda amateeka anti bwe nali nsoma political science lecturer eyansomesa political science ezimu ku constituency yaŋŋamba nti ambuza ekibuuzo naŋŋamba does a law make a good man or a good man makes a good law? A good man makes a good law. A good man makes a good law. But a good law does not make a good man. No way. No way. Jeno Bigirwa. Turi ku Inside Out na Jeno Bigirwa ku SML News. Tewera bya nogenda ko wa Jeno Bigirwa na yali nayo YouTube channel ye jeri ne active. Subscribe mu commenting to sharing so that tutambuza omulamu guno tuberenga tutuuka waggulu. Jeno Bigirwa naku zino ebintu bingi ebigenze mu maaso nga birimu n'okufa kw'abantu mosi abaana b'amasomero kuba olaba nti in 1 week incidents ebituuseewo z'abantu masomero 4 different schools nga motoka zifuna accidents. Bwe nabadde ne Kasozi philosopher kigambo yaŋŋambye nti obuzibu tulina nti Uganda tupakuka nnyo ate mu kupakuka tetumaliriza nsonga. Kati ministry ya education and sports yavaayo mu bwangu negamba nti trip z'amasomero tuzisazeeko teri kuddamu kugenda ku trips mu ngendo empanvu. Bwe mu kulaba okuko obunafu buliwa tunenye masomero tunenye gavumenti kuba olaba nti bava e Kampala ne bagenda mpaka kati ngali na incident ya King David bava e Kampala ne bagenda up to CP Falls Kapchora naye nga balina nga traffic kuliko aba traffic officers abalina okukola emirimu egyo motoka negenda nga terina mipiira mpaka Kapchora tugenda jabo tinga essaawa na 23 bantu ki betulina okununyamu ensonga. Waliwo ensonga gye mubuusa amaaso naye nze nagyogerako era kanjiddemu gye ndowooza nti evuddeko obubenje. Emmotoka zonna ziri mu public transport zirina entalo ze zirimu eza stage between drivers. Okay? Balina entalo ezaabwe balwanagana ku stage. Tewaliwo stage gy'otuukako ng'eriko emirembe okusika omugwa weekuli okuttingana weekuli beeroga in simple terms. Kati gugenda n'opangisa emmotoka n'oteekamu abaana baffe naye nga emmotoka eyo eri mu lutalo ku stage nga essomero terimanyi essomero teriyinza kumanya gwogenze kupangisa. Okiwulidde? Kati n'omaliriza ng'okoze otya? N'omaliriza ng'otuta abaana b'abantu obatwalidde mu mmotoka driver bali mu lutalo olwa stage omaliriza tebakomyewo. Kyova olaba buli kabenje akagwawo mu mmotoka eza public means kabadde kabusa abantu bafa kutandikira mu 10 kudda waggulu because ba driver bali mu ntalo. Nze mbimanyi nali mbirabyeko dogo nali ndabyeko abantu nga bafa nga ndaba bwe nti malogo ga stage eddogo gyeriri ne mu mateeka eddogo baliraba devu ate ne mu luzungu liri bakiyita devu ne mu Bayibuli ne mu Qur'ani byonna babiwandiika. Ate mpulira tebiri mu taxi tebiri mu eyo olugundi transport biki naye mpulira nti neewamu ate mu politics wonna gugenda ojja obuuze jjajja akubuulira nti eddogo weegyeriri teririiyo. Jjajja mwami jjajja mwami naye alimanyi bulungi nnyo era akugamba nti ebintu ebyo bigenda empola ebyeddogo bigenda empola. Ffe ng'abasajja abakulu mu ggwanga tumanyi kyekitegeeza. Kakati eyo ensonga
yereese obuzibu wano. Nze nkubuulira kubanga gwomanyi omuntu asala leerwe layini ng'ovuga baasi tomanyi mateeka ga kusala leerwe layini noga nti toliiko ekikyamu ku mutwe nga te train tetomera tetomera gwogitomera gwe tulaba nti obaako ekikyamu ku mutwe ekintu ekikuzibya amaaso ate waliwo nowa traffic ebyo byonna nga tobirabye gwe n'oyingira layini ya train era n'omaliriza nga train yeyo yali egenda kutta abaana bannange baalina omukisa togulaba nekuba kabina kaki ka baasi naye yali egenda mukuba wakati bweti egivuge egende nayo kubanga eyo train weight yayo togisobola erina giya bagiyita dynamic yegiya enene gyeteekamu bagiyita dynamic nzibu nnyo anti kati gwe tolina kyomanyi ku bintu ebimu fe ekibuga tukiruddemu kati nze nasulanga mu leerwe layini wali oyinza okunsobola nsambya leerwe quarters okitegedde nga ffe tumanyi oiro train enywa oiro ki bungi ki kati ebyo byonna obimanyi nze mba mbimanyi by practice but not by professional ama kwe kubeera jeno omanyi bingi okitegeera so kakati badriver basebo ne banya mulekerawo okulogangana mufuso anti beroga nti ono afuna nnyo bakasitoma balwanira bakasitoma mufuso mulekerawo mu takisi mulekerawo kizibu nnyo okupangiza takisi ne mugikomyawo ate takisi okitegedde ne boda nkugambye ebya boda kale yo boda okubyanza kungi boda engeri babeera mu kyapu teriyo nnyo muliro guli awo naye takisi baasi ezibalina okwetomera nezeetomera naye nga lutalo lwa bizinesi ono wali wabaddewo ku kampani bagiyita gaga nga ya baasi balina olutalo oba ne nairo ku ruutu ya Arua baasi nezeetomera face to face nga balinga abasiru ne batta abantu nga balaba nabo ne bafiiramu okiwulidde kubanza mbadde manyi nti oba ne gavumenti nayo aba traffic abo kati tebakulimbanga wano mbwe moroka yafunye akabenje speed tokyalina luguudo lwovugirako speed wano ate luli ludda wange olagawo oba ogenda Jinja ovuga speed 4 speed 2 speed 3 trailer njereere wawe ofumulira emisinde zendaga ate kabuchola makoona amaanyi okujjako ng'eganye kusiba naye aba traffic nabo nsuya balikyusiza kuba olaba nti motoka itambula naye emipiira ne tangire zisinga okubeera n'enjola gamba mu parking wali anti kakati mu parking wali agirabye ddi gutoyimiridde kakati omu traffic agirabe ddi ate kakati bagiyimiriza negaana anagiraba ddi teriiko mipiira ekyemipiira nsonga kale naye nafunafu emoroka etambula ku speed eri minimum omupiira teguyinza kuvaako buzibu kubanzi wano mu Uganda tewaliwo yali ansinga kuvuga mipiira mikadde ogenda kuzitamu omuntu nze nkubuulidde ate kati just era nga bwomanyi ogenda okola ki naye ffe emipiira nga tuvuga gya 3,000 gumanyi omupiira gwe 3,000 gwavuga ne guvuga gwe n'ogusanga nga guli ku lasiti nogamba ate n'oteekako ogwo n'oba nga otaddeko emipiira emipya okitegedde so ebyo kampani ne kampani z'emmotoka ze zirina beesootinge baleme kukola ki tulekere awo okuziika abantu abatali mu ntalo zaabwe emmotoka ze bayingiza zenkadde nga nkoowu nze nkugambye emmotoka wano mu Uganda kaabejjajja abeera mu kkubo yekka naye talina waavugira 150
jajja abeera n'emmotoka nga ziizo babeera bawera yabeera mu kkubo yekka. Era waba anajja Makindi wano bwe tuli ku Landista ng'avaawa ng'ava Nakasero awo wonna basibawo tewali etambula. ye n'abakuumi be nezize konvoyi neeyita Jjajja tayisinganya na muntu, abeera yekka ku kkubo. Nkiwulidde anti mukungu nannyini anti naye olaba naye talina waavugira 150. naye avuga yeka mu kkubo naye manyi nga olunaku olumu nga tuli mu covid I think manyi nga naye embuzi bagamba nti embuzi yamutomera embuzi yamutomera era embuzi yamutomera twagiraba kwali yekka kuba ye tatomera oba omutomedde. Embuzi twagiraba naye okumanya enjala eri mu Uganda wano bananyini mbuzi baatuuka okuwera 2-3. bananyini mbuzi kuba jjajja agambye nti agenda kuzzaawo ssente agenda kuzzaawo embuzi eyo bawera 200. Era kyatwalira okozesa ate structure intelligence eya gavumenti eya iso okutegeera omutuufu ne bakatrackinga paka ebaatuuka ku nanyini mbuzi naye bakomplaina nti baali baweze 2-3 nga balina embuzi emu osaga ne duniya. si byangu. Yes. So tumalirize nga tumaliriza abawagizi bajja n'obigirwa ku intaneti amaanyi mangi batugoberedde. Yes. Buli vidiyo gye tukola bwetu tuba tetunnabaana kugamba nti tukole show nga basabye dda. Kyemanyi nti bagenda kwongeramu amaanyi okusubscribinga ku SML News ne ku Bigirwa Moses YouTube channels zaffe ezo, then ne ku TikTok gye tuli tugende mu maaso nga tufollowinga tusharinga we comment tulabe era tujja kuba tuyitamu mpolampola bwetu nga tugenda tusomamu wano comments tusomamu bwetu tulaba kuba awo tuba tulaba nti gye muli mutulaba era bye tukola. Era nze njala otwala omukisa guno okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo okutuwa omukisa guno okubanga mutulaba. Mwebale tuwa kitiibwa ekyo era njala okubategeeza nti ndi musiimu nnyo. Ate nno nali mmanyi nti jasi bikoma wano Uganda naye maama ife abantu batulaba globally. N'obulango natandise olaba ndaba bwa Luzungu ennaku zino shinshi bufuuwa Oluzungu anti kisinziira ku audience. Si yaffe ya audience ife abantu abatulaba bali mu America. Abantu kuba waliyo YouTube ebeera bati viewership eriwa UK US. Era ojokeberemu wali olabe percentage etulaba UK eri bwetu ba eri waggulu. Kati waliyo obulango bwonna obuvaayo bo ne babuteekayo. Indonesia biki balisa n'Oluchina. Awo wonna. So kati shows yaffe ziri international. Tuli ku international level. Yes. YouTube channel ya SML News UG ne YouTube channel ya General Bigirwa Moses. Yes. Ziri ku international level. International level. Kale okusinziira ku AdSense nga bwetambula bwe tutyo bwe tutambudde ku SML News Inside Out yabadde program yo Luciani Itwalume ge mannya gange mubeere bulungi tubaagala nnyo. Amin.